بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. الله سبحانه وتعالى قام القارعة القيامة القارعة تيجي تينكو تكونكنا يرم ورب وصبر قام من قرأ الباب ما كونكن يورجي القارعة تيجي كونكنا روكوان القيامة تيجي كوبيرا تكونكنا بالمتما قامو تشبتوسه كو تشيكانغو تشبتوسه كو برومي الله سبحانه وتعالى قام القارعة القيامة ما القارعة تيجي القيامة وما أدراك ما القارعة وما أدراك أن ينزلكم من سبب النبي محمد من القارئة قيامة كيوا يا مكم نتجين لك بتجيبو قيامة الله سبحانه وتعالى أجمل النبي وي نشين توك تصور لك تيجيرا أبزبو وتشينو كجاكم نشكوبو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ekisokera ddala kuwulirabira nti ekiyama tekigenda kuba kyangu yauma yakunu nnaasu olunaku olwo abantu bonna bagenda kubeera nga tososodde kalfarash nga balinga ebiwojjolo mu mabusuusi ebisaasaanye mu bbanga kubanga ekintu ekitatera kutambula mu bulambulukufu bwakyo kyekiwojjolo kitambula nekituuka gye kituusa ate ogenda okulaba nga tekikomawo n'abantu ku lunaku lw'ekiyama bagenda kubutaabutana awo naagenda kubanga tugenda kubeera ku nsi empya etaliiko luwanyi lwa muntu ensi etaliiko ttawuni ya gundi nti twabeeranga wano etaliiko nnyumba ya gundi twabeeranga wano esente tezigasaaya bulibo ziina so ngera tezigenda kubaawo abaana tebagenda kubeera nga bagasa bakadde baabwe ne bakadde baabwe tebagenda kugasa baana baabwe omufumbo tagenda kubeera ng'agasa mufumbo munne olunaku olwo buli muntu agenda kubeera likulli mri'in minhum yawmaidin sha'nu yughnihi nga buli omu yerwanako ku lulwe abaana adamu bagenda kubeera ku lunaku lw'enkomi kalfarashi mabusuusi nga balinga ebiwojjolo ebipaapala mu bbanga nga tebalina direction emu we bakutte nti badda wano ava eno omusanga atadde eri nga babutaabutana olunaku olutaliiko kugamba nti olina akantu k'ogenda okulya oba okunywa tolina wogenda kudduuka kubeerako kyogula tolina wogenda kubeera lunaku lwakuba bize buli muntu kutunuulira mirimu gye وتكون الجبال زنسوز موابين مكة زمرا بانج النمي زيجيندا كوبيرا كالعهن المنفوش نبالينغا زيرينغا مولا بابامبو مسوس لينغا تزيرين يدي بكالو بوبونا وبا كالعهن المنفوش نغا زيرينغا يبيو يدين ديغا بيولا بانغا نغا بامزو كوبيرو ndamo obukutuba bwabyo nga byonna bifuuse ebigonvu nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tugenda kuzifuula ensozi ezo aya nnyingi nnyo habaa manfura habaa mumbasa ngabula burufufufu olubeera mu bbanga nga lutambula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olunaku olukumala lugenda kuba lunene abasajja bano ab'e Makka balaba agasozigana aganene ne begeewuunya nti gagenda kubeera gatya ku kiyama agamba tugenda gafuula kal'ihni al-manfuush nga ppamba atali mu nsigo obanga ebyoya by'endiga ebimaze okusunsulwa obulungi ne muvaamu buno obukaluba ne bisigala bino ebiweweevu ensozi ezo zonna zigenda kubeera nga ziyebye فأما من ثقلت موازينه يوم twalibeeranga byazitowa ebipimo bye ebirungi n'abeeranga bye bisinza obungi ku minzaane فهو في عيشة راضية alibeera mu bulamu obwesimisa buli muntu amulaba وأما من خفت naye omuntu gwe bigenda okuwewukira mawazinuhu ebipimo bye ebirungi ne bibanga biwewuse فأمه هاوية ماما وي أبو بدوي مريدو هاوية وما أدراك ما هي يعني يزكم من يسبقوا ومريدو غنغمزتو نار حامية ومريدو بوشا إنيو Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuteke mu bantu abali belanga minzani zabe zitowa ebirungi okusinga ebibi